obudde budduka mbadde simanyi nti emyaka 10 giweze nkyanzija wano okugulawo eyeterekerwa pitawo wano buli kaseera tuli ku muliraano abantu endoza gye musula balowooza nti mbalaba okunaku abaganda bagamba okuliraana ennyanja si kuliira ndowooza kino kindaze ekyo ze naye mbadde simanyi nti emyaka 10 giyiseewo naye kirungi nti nkomyewo ne mbasanga mukyaliwo ate okusinziira ku byenda bamwongera kunyirira tulina enteekateeka y'okulambula ebitongole era ebitongole bino ebyokwegaza omwaka ogw'etikitwalirambula kubanga ebitongole bingi naye twagala mutumanye kirungi nnyo okutumanya nalukengo ono oluusi mulaba mu bulanga abo akuba yakolera mu masengere nono kaseekende naye mu abalala twawo okutumanya ate naffe twagala tubamanye saagala nze kukola nabantu basibamanyi naye kati nfunye omukisa sanga bwe naagenda oba Entebbe oba Kasangati oba Buwanga mmanya nti oyo muntu waffe ate nammwe gyemukolera bemukola nabo mubamanye abantu nkaaga sebusibangiye osobola okubamanya kikuyamba waliwo okwogaanira nogamba Dawudi watayinza kubanga yakoze ekyo kyebaŋŋambye kubanga omumanyi waliwo okwogaanira waliwo okugamba naye bw'aba yakikoze ayinza okuba naba magafule n'omuyita mangu n'omukomyawo kale kumanyagana kirungi ate waliwo omukisa gw'okuyambagana waliwo ebibiina ebipya nga buladde mwami Kasujjawuuli nga Suubiryo si kipya naye kyandibadde nakyo si kipya naye Nassuuna Goreti kakati wano waliwo ebyokuyiga bingi kubanga byemukola abalala babiyiseemu kulagirirwa oluusi Omuganda agamba nuga nti amagezi muliro bwe gukugwako ogende wa muliraanwa akati Kasujja ne Nassuuna tewali ensonga lwaki babanga abato temukula babakulu bammwe webali bayinza okuba si bakulu bammwe mu myaka naye mu ntambuza y'emirimu webali lwaki gwe toyiga bano bwe babikola kwagala kuwulira buwumbi n'obuwumbi kale n'omukisa ogwo mwekuli ate bwe tujja okubalambula twagala okunyikiza enzirukanya y'emirimu basebo ne bannyabo bino byetuliko si byakutuusa mukolo byetuliko si bya kitiibwa nti nno bakwita omukungu Goreti Nassuuna omukungu Brian Kasujja bannange bano bwe tuli mbabuulira baminisita ekitiibwa ky'omwami tekiri mu kifo mwatudde kiri mu ngeri gyakolamu emirimu emirimu bw'ogikola ebitiibwa bakulengerera eri naye Goreti yateka sente zakabaka bale mutereze muleeta akatebe ng'emirimu ginyikidde kale tetuli wano byakutuusa mukolo era njagala mukimanye mwenna tulina ensonga ze tuliko twagala kuweereza bantu twagala kunoonya kufunamu omanyi bwe oyagala okufuna kakasa nti bali boweereza bafunye basanyufu gwe ebyokufuna byekola byokka bwe banaatuula mu lukiiko ng'olwa Suubiryo olwatudde nga bagamba nti senkulu tumwongeze ensako kubanga akola bulungi bwe bikiba kasita obeera nti nno abantu baweereza bulungi bajja gamba tumugulire kapyata atambule bulungi n'olwekyo tetunoonya kufuna tunoonya kuweereza era bwe tuba twagala ebyokufuna kubanga byo kirungi bye tufuna byesigamizibwe ku mpeereza yaffe twagala okukuza ebitongole naye yemu ku nsonga lwaki tubalambula ebitongole bikule mukole amagoba
twagala mukola amagoba ne bwe gataba manene omanyi abantu abakola mu byensimbi bagenda beeraliikirira bw'oba oyagala okukola amagoba ekisookerwako funa ssente ezitambuza emirimu bagita break even ng'osobola okusasula amasannyalaze n'osasula amazzi n'osasula ez'obusuulu n'osasula emisaala ezitambuza emirimu ekyo kyekisookerwako kyeweeraliikirira ekyokubiri weewala okufiibwa kyebayita loosi era tosobola kufuna zitambuza mirimu ng'ate okola loosi bw'ofuna amagoba ne bugiba omutwalo gumu ddamu okole ekyakufunyisiza omutwalo gumu ekyo kyoba oddamu bw'oba wafunye omutwalo gumu ddamu ekyo ekyakufunyisiza omutwalo gumu teweeraliikirira nti ate nsindika nti ate bakoze akawumbi bwe ddamu ekyo ekyakufunyisiza omutwalo gumu bwe buti njagala okukakasa onoogenda okuddamu okubala ebitabo ng'oli mitwalo gumu oli mukakadde oli era n'afunya akawumbi asooka kubala emu twagala mukola amagoba nga temweraliikirira buwumbi esente ezitambuza ekitongole weeziri buladde sente weeziri ezisobola okusasula bano abakozi bo amasannyalaze badde nkuba omukungu kitenda akamba temwababuladde mulina mu kizimbe ky'akatikkiro temusimanyina kumanya oba mumina temumuwakonnakono ekizimbe ekyo kiri ku ttaka ly'akatikkiro ekyo ababuladde obali ebyo kasita obeera nga ebisookerwako okutuusa mukulu ojja kugafuna twagala mugazi we abakozi 6 mwami Ssentumbwe njagala kudda bwena abakozi 6 kuba Kabaka ayagala abantu bafune emirimu muwa abakozi emirimu muwa abantu emirimu era asanzeewo wano abava enkole abava ebusoga ekyo kirungi fe Buganda sidda mu bintu tukatoola ebyo ate ffe Buganda oyagaawo waliwo omuganja nagamba manyi ekisebo Katikkiro sanze mu Bulange tukabisi Baganda ate nemugandi ffe twavaawo dde twabalekera bali bakyali mu ebyo ffe tuli ggwanga full nation tulina okuba n'abasuga n'abanankole n'abajooga era ekyo tumukyeraliikiriranga muwa abantu emirimu olw'obusobozi bwabwe kyetwagala naye nakyo tekijja kusoboka okuddako ekitongole nga kikula okulambula kuno twagala mutegere twagala mutambuza emirimu mu ngeri ennambuluzi olwekitiibwa akyogeddeko wano mugondere amateeka ga gavumenti mulina okuwa omusolo ogulina okuweebwa omuntu yenna akola emirimu naye bwoba ssekinnoomu ng'olina akaduukaako aseekende gw'omutima ng'olina akaduuka nga tosasula layisinsi tukagula anti bw'obalengera ng'oggalawo on'okumazambiro eyo omukubuka wajja bamuzaala abajeemu gye baddukiranga baaboozanga nti wabangayo ebibira kati badduka ne bagenda bekubeeka eyo mu bibira naye naye baano nga babajjayo ekyamu akaduuka okaggadde onookagala buli lunaku lwe bajja olala ojja kusanga bakasibyeko envumbo n'olwekyo ow'omusolo abakulira ebitongole muwe emisolo muwandiisibwe mu mateeka mukungu Ssentumbwe era ndabye wali certificate nga mugiwanze ebyo bye twagala mbadde sigitunuulyako obutunuulizi mbadde njagala kulaba obanga mutuukiriza kye mulina okukola muwandiisibwe muwe emisolo byonna ebyo ekitongole ekitakola ebyo era nakyo tekikula kuba buli kaseera obeera mu kwewozaako buli kaseera weewozaako ensonga ey'okutaama epuleeta twagala mumanye nti mukolera Ssaabasajja Kabaka era yabatwala basenkulu basentebe b'enkiiko mwami Kayondo oli mulangira oba oli wambalo oli wakkobe Kayongo sole Kayongo Kayongo wakkobe Kabaka yabatwala temulowooza nti muli awo timuli kulwa mmwe era singa Kabaka teyaliko singa bino ebibiina tebiriibe Kabaka yabatwala ate mmwe mwenna abali mu bitongole okumanya nti Kabaka yabatwala kibawadde kibanguyiza okumanyibwa
bakiyita brand presence. Abasomako Olungereza bono Rose Najju Olungereza brand presence. Kabaka ye brand esinga okumanyibwa mu Uganda. Kyekyengamba bw'obanga okola byamaguzi nga Nkungono Rashid Musisi wa Centenary Bank olaba yabadde kabaki ka Centenary agezaako okutuba business mu maaso kyagezaako okukola ayambadde kabaki ka Centenary atuba Centenary mu maaso naye kati kabaka ye yekola kyokka kati afuula ekitongole kya kabaka era waliwo eyajja n'aŋŋamba n'ampandikira anyeyo mu bitongole ebinene kakati omanyi obwakabaka bujje bugule peegi namba bumanyibwe ne mugamba ddamu mpulire obwakabaka bumanyibwe oba ffe tujje tubayambe mmwe mumanyibwe kale mmwe kabaka yabatwala kibawa omukisa abantu okubamanya oba kitunzi bubangwira naye kitunzi labyewo wano bakitunzi omanyi kitunzi naawe endabikayo kikulu tokyagenda abantu ng'ogala kubawola ekisaati ekitundu kitunudde mu bire engatto tokikubye eddagala omwana oli wabuwala okola kwa kitunzi tiwaliwo kazigo ku mimwa kyosobola kukola kwa kitunzi olina okuba n'akazigo ku mimwa esaati enyuzi zisobose eyinza okuba nkadde mu bulangi mbagamba engatto ne bwebeera nkadde gikuba eddagala engatto engatto tegenda ku ddagala gitegeka eddagala abantu bakufunira ng'oli muyonjo ne bagamba nti ono akolekanika naye naye abantu bonna oyitawo bagamba ani ayiseewo oyo gakuwulira ebitali birungi ne bw'oba otunda ekimanyiddwa kyengezaako okugamba abantu kusaana okuba nga bakulaba okufunulikkako mu mbeera zo obuyonjo naye okuba nti kabaka yabatwala kyamukisa gye muli tubawo obwetengereze kibawe ekyanya okukola emirimu gyammwe nga tetubanyiiko buli ddakiika naye kitegeeza nti muli bakyetwala tubawo obwetengereze era abadde ensaagasaaga wano kyemaze emyaka 10 nga sikyama wano tulina okubalekwa mubeere nga mwetengeredde tulowooza nti mulina obusobozi okwetambuza mwekka naye temuli bakyetwala teri kyetwala ne kabaka akola atya waki Kibaale yafuga kabaka mu lubiri bakyala be nga balina ensonga bagenda wa Kibaale kabaka ensonga ne Kibaale n'aziwulira n'asalira kabaka omusango mu lubiri munda nti ate okubanga nsindika njake olina obuwumbi bwa ssente toliteetwala kabaka yabatwala n'olwekyo nze mbatwala nina mukitegeeze nenanze mbatwala naawe olina byekitudde okukasemba nze nkutwala tekirina okunyiikira mu bibiina bye Samusajja kabaka akubiriza ku nsonga z'obwegassi emirundi n'emirundi kakasa nammwe obubaka bwe mubadde mukugobera kubanga kabaka akimanyi nti mu kwegatta bwe muli amaanyi Muganda agamba nti agali awamu galumennyamu oba n'amannyo nga ga ntagala amannyo ag'entagala ge mannyo nga tegali wamu galimu ennyama ekutawaanya okuluma bwe gaba awamu ennyama ogiruma mangu era waliwo enjogera egamba bamu bagamba ya Kichina abalala bagamba ya Kibugga nti ayagala okutuuka amangu atambula yekka ayagala okutuuka ewala atambula ne banne ge makulu g'obwegassi tetusobola kubeerawo nga buli omu n'asiwa mukange mukyalo oli ebinyanjerabidde asooka yange nakanja kukondooza weddira nkimu yafumbirwa bambogo n'asiwa mukange tabimanyi kakati akanto babanga n'obwato obwato nga mwe basuwa omwenge
Atwala agenda kweyazika kuono ankwata kutambiyani omwagalubi kwani Namarwa Esther Reste Namarwa Namarwa ina akaato ko kalungi tekalimu bukuku naye oli mukyala w'ab'enkoko ayagala kwemalirira naye akaato kalimu obukuku abanywi b'omwenge omuganda tekukolagana na bukuku esimanyi bamwandikayono omwenge omuganda okunywa obukuku mubumanyi n'asuwa mukange asuwa mukabukuku kyebaali bategeeza teweemalirira kolagana ne banno gende wamuliraana akuwa akaato ge makulu g'obwegassi okukolagana okuwangana amagezi okutambulira awamu era olwo ne bagamba abaganda nti buyise bw'omu nyabo okwani w'amaasaana atudde emabega yimirira ombulire erinnya lye njagala kumanya oba olugero okumanyi kwani Christine Nantaba Naku weddira Fumbe oyo w'Effumbe buyise bw'omu kati gwe bw'onobeera obw'omu n'omala ofiire ku ttale enseka ze zitubuulira nti ewaliwo omufu kyebaali bategeeza kuba watambula bw'omu bw'oyita nono omukyala wange ono omukyala muwongono wa mbugo oyo omukyala wange bw'oyita naye yadduka n'atugamba nti banne ennaku yakudde ku ttale mujje mutuyambe bino byonna mbibagamba baddayo amakulu g'okukoleganira awamu mu bwegassi n'abataliiwo babitegeere lwaki kabaka ayagala nnyo obwegassi kati mwe mukirimu mulina okutambuza obubaka kati olumwama yagambanga nti sirimu n'ekintu kyekindimu kati omwamuwulira sirimu ki n'ekintu kyekindimu ekintu kibalimu kubanga muli wano ne kabaka mutambuze obubaka obwo kujja kuganyulwa twagala bamemba bakule bawe ekitiibwa kukumu bw'abaganda twagala bamu bave mu bwavu banna abantu abaavu ebyana ebizibu bingi abantu bakyusa obulamu bwabwe enna tukyusa obulamu bwaffe Wazungu bagamba when the tide rises all the boats rise together with it small boats and the ships yeah? The tide rising sipulogaato tono n'emmeeri awo nno mulimu gwammwe kuba mu lutalo luno olw'okuza Buganda ku ntikko abantu basituke mukirimu oba kyekibalimu naye kyeŋŋamba ku ntegeka kamalirize anebaza CBS kirungi ebisengerwayo ali wano omukungu Michael awolya mwebe olw'okufuleetera enkola eno ya CBS Buusa efuuse ensonga banna singa teyali CBS twandibadde na bintu bino ndowooza nabana abatukanya CBS singa tebaali bosi twandibadde na bintu bino twogera ku buyiiya bulijjo obeera mu kitongole olina okuba omuyiiya CBS omulimu gwayo okutuwa amawulire tubuulira bifudde mu nsi nakimba tukubira nnyimba oba oli awo nabo banditambulidde mu kkubo eryo lyokka naye obuyiiya ne bayiiya kino ekya CBS Buusa aba bwekira obuyiiya tubagamba mugende mukole kompyuta oli yajananga ne Katikkiro gamba obuyiiya bannaye abazungu bakola kompyuta ate naffe tunatandikira nti sookera ku bisookerwako nga bino ebya CBS Buusa neze kompyuta ojazikola obuyiiya mu mirimu okutetenkanya okujjayo n'ekintu ekitabaddeewo ekikwongerayo mu maaso ekigattako obuzito CBS Buusa tetugattako obuzito njagala ssebo neebaliza abakulu bonna bwe mukola nabo ndaba Aisha Nakalema ndaba Luwedde Nakalema ono ye Mumbejja oli Luwedde wa Mamba mumanyi bulungi weri waffewo naye ono
wamala mulindwa oluwangabi ow'emmamba oli mwanyo okussemu simanyi lwaki olwakumugabiwa naye mwenna mbeebaza kuba mubadde basaala ennyo mu nsonga eno eya CPS neebaza bannabibiina bonna abatweyunira bw'ogattagatta bammemba bonna mu bibiina ebyenjawulo bawera tuyinza okuba tuli mu mitwalo nga oba tugenda mu mitwalo nga 8 oba 9 waba owulira nti ekibiina ekimu kirina bammemba 40 tulidde mukyala Nansuku oli bw'agamba oba ne mwami Sefu bwetugamba emitwalo emeka wange mitwalo ebiri olaba awo mukaaga ebibiina bibiri byokka tuyinza okuba tuli mitwalo eyo mingi kale abatweyunira nabo tubeebaza temumanyi mu bayibuli yategeka ekijjulo ekigulawaka alya musajja nagagga tyagiri mugagga nga sentinalebba nabulwaka alyokulya emmere nayita bamasiikiri bajje balya emmere ye kale etuteekateeka ebintu biraba ne bajja mu bungi bwebuti kabonero kabungi eno timukayita kakuzanya kabonero kabungi tubebaza nnyo abatereka naffe era n'abalamujje tuterekere wamu tutakulira wamu ffenna era nange negatakuwa ekitiibwa kumupa kubiri kyokukola n'obwesigwa twagala bantu bakukutakuta okutakuta ne fayiro twagalira ddala twagala bantu beyagalira ku bantu omuntu azaagala kwewola olaba alina ekizibu kye oli awo nabagambye nti kirungi okuba n'akazigo kumima naye kusibe okusiga akazigo ng'olina omugenyi n'osiga akazigo n'oddayo enjala n'omansula enviiri n'omufulamu ekitagasa enkola esi nnungi abantu bonna abadde ne bali mubawa ekitiibwa bayise bulungi be beetoowaze bwe munaakola bwe mutyo nze njagala okubawulira ekyo ebitongole bino bijja kukula obeera omwetoowaza abantu bakweyimirira nnyo naye oluusi tetukimanya oluusi tulowooza nti naku bakuyita kuvimba abavubuka bakuyita kuvimba waliwo omukozi wa CPS Sendegeya Muhammad alina ennyimba zayimba buli mwaka waatuga n'agamba nti mbimba nekatikkiro kubanga abeera nange mu kaseera okuvimba abavubuka bakikozesa bw'ovimba abantu tebakuwa kitiibwa bw'obeera omwetoowaza ate abantu bakuwa ekitiibwa era abakozi bonna abajja mu bitongole byaffe bwe mubayisa obulungi mu matabi entebe kasangati gwa yonna nganzibwazza abantu n'owa ekitiibwa ate bwe basinga okukikuwa awo nno ensonga eyo naye mututwale nange naye olukitiibwa Kakomo yaŋŋamba emabegakaabo bano ab'ebibiina byaffe byonna bantu bagezi ng'agamba gwe ate bw'okweyogerera mu bagezi oyogera bitono Katonda akakuume